Banange ngenze ku nsonga ya Kasiyano Wadri. Fatuma Naiga nkutumiddeko. Banange mujjukire byali mu Arua. Mujjukire byali mu Arua. Naye ensi si nnyangu. Ba politicians temuli bangu. Bannabyabufuzi temuli bangu. Teyali badde Kasiyano Wadri kuyisa mu Kyagulanyi maaso. Teyali badde Kasiyano Wadri kukakanya Bobi Wine. Bakadde bange nze naliyo mu Arua. Bakadde bange nagenda mu Arua. Nze n'omugongo gwamenyeka. Nga gwe tugenze campaigningira nali simuyinaako Luganda simumanyi. Wabula ne tutambula ne tugenda mu Arua. Munna foomu ne bamuttirayo. Gwe bayita Yasini Kauma. Emmotoka za President Kyagulanyi Tundula emmotoka gye yali ayagala ennyo okuva ku ntobo y'omutima gwe ne kati ekyali mu Arua. President Kyagulanyi ne bamukuba emiggo ne bamutulugunya mu Arua mu kalulu k'omu Arua. Kansokeza nye video ya Kasiyano Wadri n'ebirala bye yayogedde mbabuulira ensi si nnyangu. Era emiguya gibeera ku opposition. Kasiyano Wadri teyaliisizza mu President Kyagulanyi maaso. Teyaliisizza mu Kyagulanyi maaso. Eddoboozi nga liriwa. Ulira. Ulira. The Honorable Kyagulanyi joined me on a Sunday evening in a rally in Inverrad. But I want to tell this without any fear of contradiction. The Honorable Kyagulanyi did not come to Arua originally to support me. The Honorable Kyagulanyi had come to support Robert Ejiku. I am saying this. I'm saying this on the international media. He was even facilitated to come through money which was given through Caleb Alaka. 6 million for his food. But because some of his members had come here ahead and they had seen the ground, they had seen who was popular and for whom people wanted their vote to go to, he quickly came and he changed his mind. He joined me and I welcomed him. Ne uliriza ngena ba playingira nebirala. Ba politicians si bangu. Omusajja ono nga bw'omulaba n'emimwaje nga bw'ayogera. President Kyagulanyi twava eno mu magere nga tugenze kuwagira Kasiyano Wadri. Era Kasiyano Wadri Kyagulanyi n'ateekamu emmotoka ze gw'ova ku muntu ateekamu emmotoka ze 2. Eya Brown gye yali alina ey'obubaka bwa Parliament ne Tundula ne twolekera Arua. Era Kasiyano Wadri okumanya yali musajja wa Museveni oyo Kasiyano Wadri. We yasula ye bamusanga ne pistol, alina ne pistol ezimukuuma. Ne batusiba, ne batukuba emiggo. Oyo Kasiyano Wadri Yasini Kauma n'afa. Tanoonyangako yadde mwana wa Yasini Kauma amulabirire ne bwe yagenda mu Parliament. Yasini Kauma teyafiira mu kalulu ako. Tanoonyangako tiba munnange be ba politicians. Kyekiriko ono omusajja Asumaani basaalirwa. Nze bansibira mu kalulu k'abasaalirwa. Ne basaalirwa kaakati essaawa zino yeeriira ssente. Ali ku ssente za Museveni. Kano obuuza ba politicians. Lwaki mweyisa bwe mutyo? Kasiyano Wadri walijjukidde okunafuya Kyagulanyi eyakutwala eyakuzza mu Parliament. Gwe n'oyogera by'oyogedde bye biri ku musajja w'e Masaka. Omusajja w'e Masaka Mpuuga najja ne mbagamba wano ti Mpuuga kkiriza oba gaana Kyagulanyi Ssentamu ne NUP byamwongera ku bugagga. Mpuuga musajja mugagga, ebitiibwa yabifuna,
nabo bamongi bakukuta nabo nakafo keewaniramu akoba commissioner byaveno ku musaayi gw'abaana naye Mpuuga kye yakola nga takyaswala bakireewo yabataddeko gasango ga aggravated robbery. Ebyali ku mukolo mwabiraba Abed Wanika bwe yajja maaso ga president n'atandika okwogera byayogera. Kati right now akireewo ali mu komera ne Gaddafi, General Gaddafi. Bapulaninga okusooka ovuga emyezi 6 months bale emyezi 6 okuva kati. Omusango gwe batadde ku akireewo Kivumbi mu Katuli Kimunange gwa aggravated robbery. Kubbisa lyanyi osobola okubbisa emmundu, osobola okubbisa ejjambiya, osobola okubbisa ekisso bakaso, naye mbuulira ku mukuziiko okwo akireewo yali ayina ejjambiya. Kati Mpuuga bano abaana embeera gye baamukolera n'ebitibwa bye yafuna n'asasula omwana w'abandi ne aggravated robbery. Bali mu prison e Masaka obusibe bubaluma. Gaddafi, General Gaddafi bali mu prison ba smart babatadde. Kati banne waliwo no kirifukanga veka mukube ku kibuloka naye anesonyiwe saa abantu bamanyira commenting ebyo kisiro bamaze kunywa sigala we saa kumanyirwe mu blokings nto bana ba kisiru njogera nsonga zanga alinge yankoledde time table. Uliriza bino bye nkugamba. Father muganda wa akireewo yankubira essimu nangamba katongole nti wanje muganda wange ekintu kye bamutaddeko okimanyiiko. Ne mugamba Father kye bamutaddeko sikimanyi. Ne mugamba Father kubanga Mpuuga tugenda kutuuka tunoonya amaka ge kuba kamanyiro bizinesi ze tumanyi gye ziri. Bakyali baffe okubateekako ebyo ebisango eby'ekisiru kyogamba akireewo yabbaani obwo buwala obw'e Masaka obwo bwe bapaledinga. Mpuuga yajja akikinale akireewo omusajja mu Katuli kyambala sapuleye tasobola nakuba muntu luyi. Ne munnange olw'okuba oli alina byayisaawo n'obuwala bwe ne batuula ne bakola script tubateekeko aggravated robbery. Yatambule ng'ayina Mpuuga, atambule ng'ayina bane tuba basiru. Sister Rose Michael tuba basiru tuleke Mpuuga ayine si ayina abakazi ayendukuzanga akamyu. Bangi bakyali baffe bayagala okukwata abalala tukimanyi mission bagiina kubanga ogwo musango gwa aggravated robbery eringa murder, eringa defilement, eringa rape. Osoka vuga myezi 6. Ezo supermarket ze pole matovu ze tulina okunoonya. Enegali president gye yatugambye eina abantu ba discipline nga Mpuuga tajja kutumanyira bwato nga kwatagane Museveni batekeka abantu ebisango sango. And I no feeling akazito mwabe Masaka Mpuuga business zete musimanyizi basomere. Masaka Town College somero lirye. Data Mine Technical Business School e Makerere yiye. Mukyala wa ina supermarket yawo ngenda ginoonya nabibateerayo wano. Yawo ogundi bayitawo batya Nsangi. Nebirala twagala bakyali baffe tebagenda kukola busibe bwa kisiru. Ng'olwokuba yagala kusanyusa Museveni, olwokuba yagala kulaga lyanyi.
ddala akire Bagadafi bali mukola busibe. Bino ebintu bwe tujja ne tubyogera bannange tetuba mu kusaaga. Ba politicians bazibu. Era ba politicians ekigenderwa kyabwe ki? Ddala Mpuuga ebyo byalisasudde abantu abo. Byalisasudde abantu abo. Ffenna kitukakatako okuzuukuka. Bino bagenda bikola n'abakulembeze baffe. Kubanga bo ssente kati bakolera Museveni. Naze ne mbyogerako n'olunaku lw'eggulu. Yuno agamba ewunyiza abasiraamu. Abasibulukane mpugoloza wabadde bamaseke nga bana naye nga abatudde bwana buto bwe buli awo. Bwana buto tebwasiibye mbali musibulula basiraamu. Kozo musajja mukulu ali ku accountability. Ali ku billion Museveni ze yamuamulaga nange nina entity. Negwe mumuleka agenda kukiwulira. Oyo Mpuuga mumuleka agenda kiwulira. Bino bye tulimu tetuli mu katemba. Tuli ku nsonga za ggwanga. Tuli ku nsonga za kununula nsi. Abasajja balina obukyayi. Abasajja Kyagulanyi yabajja omugaati. Tunuulya omusajja gwe bayita Kasibante Moses. Ng'owulira ayogera ekintu akijja ku mutima. Ng'owulira n'ogamba bannanga abasajja bano. Kasibante Moses tayagala Lubongoya. Buli lwayogera yagatuse n'ogamba ngenda mufiirako. Ngenda mufiirako. Neno otula n'ogamba ddala be bana bakulembeze be twali tuyina. Gwe mbulira Mpuuga n'abo bakasibanti. Okuva lwe batandikawo biddi ebyabwe lwe boogera ku Museveni. Nupu. Tebalina gambye ebizibu biri mu ggwanga Uganda. Naye tebabitunulako. Basajja bakulu ate munnange ne radio ne ziba publicity. N'otunuulya abamukaaku ba political failures. Kati bawulira ennaku ng'abaana bassennyonyi myaka mito ba Lubongoya balina kye bagasse ku nsi. Balina kye bagasse ku ggwanga. Nimwe abasajja abo babi. Abasajja abo gambye baalya dda ssente za Museveni. Ne batwesibyeko mbu baagala tukulembera bannayuganda. Mpuuga yatuka mu constituency. Naye ng'abantu bamuliko. Naye ng'abantu bamulaba. Naye ng'abantu bamulaba nga tewali amulengera. Kati mbagamba ebigambo bino ajja kukiwulira. Era gwali eyo oyinza olowooza byakusaaga bajja kukiwulira.